Do we still have buses? Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Juma mubaraka, Juma Karim. Abenzikiriza endala mukama yebazibwe. Mwebale nnyo kufollowinga, mwebale nnyo kunjagala, mwebale kulikinga. Nsaba muli postinge era mbasaba tutambulire wamu ffenna. Account eno nagiwaddeyo kati ku lwa mirimo. Ngenda kuba wanga tips za mirimo naye nga si wano mu Uganda. Eja Uganda weginabagize era najjo nja kuba wanga. Naye basically tuli mu UAE, that is Qatar, Kuwait, Dubai ne Abu Dhabi. Wetwogerera olunaku olw'enkya lwa mukaaga ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2 mwe abasobola okuvuga motoka ng'osobola okuvuga motoka yonna naye nga si loole. N'abalole namwe weemuli era ezo si interview bus ne loole musobola okujja ku offices zaffe wano Mutundwe okulira na Kampala University. Ezo ziri ku direct submission. Direct submission tokola interview gw'olutuuka bakuwa lupapula n'osomamu bagenda kunsasulanga ssente bweziti, bagenda kumpa obujjanjabi, bagenda kumpa ebyonsula, then w'okkirizaganya ng'osayininga. Naye ez'enkya z'abaana ab'emmotoka entono be bayita ba taxi driver oba bu maika oba bu Uber, mwenna tubeetaaga olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 2 ku branches zaffe. Wona wolaba branch ya Legit ogenda kuba tukwaniriza. So mwenna abali eyo kwewandiisa ku Legit kwa bwerere, okukola interview kwa bwerere, okutwebuuzaako kwa bwerere. Tubaaniriza tubagamba nti mwebale kutambula naffe olunaku olwaleero lwa Juma. Genda osaaleko musiraamu kuba oyinza okubeera ng'oli eyo nga ye Jumayo esembayo. So Legit Recruitment Consultants Limited tuli wano era we promise and deliver. This is Koja.